Amawulire ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Wow, nkubaza gisobodde otuusako engalo n'okuba ng'okyekumidde ku mukutu mu gisaawa eno. Nze Joan Navubya. Minisita alungamye eggwanga Dr. Chris Balyomunsi agambye ensonga ezinyuga abasawo abali mu kugezesebwa ba medical interns okulya ensako zaabwe ezikeereye byakukubaganyizibwako ebirowoozo mu lutuula lwa cabinet sabbiiti ejja. Mu kwogera kwe agambye nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso ku nsonga ya gavumenti okuggyawo enteekateeka eno ey'okusasula abasawo ababa mu kugezesebwa kuba omuwendo gwabwe buli kadde kweyongera obungi. Ku nsonga y'abasawo ba doctors abalangiridde akedemo, minisita agambye okwekalakaasa tekugenda kubawa ssente. Bw'atyo n'agamba mu kaseera kano gavumenti nga kejjeeyongeza emisaala gy'abakozi baayo omuli n'abasawo tebasuubirayo kwekalakaasa ku nsonga ya misaala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye nate era alabikeko eri Obuganda mu kuggulawo empaka z'emipiira gy'ebika by'Abaganda eky'omulundi ogwana mu omwenda. Kino kikakasiddwa Kamalabyonna w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'abadde atongoza enteekateeka ey'omulundi guno omubadde n'okwaniriza abavugirizi b'empaka zino aba Airtel Uganda. Kamalabyonna ategeezezza nti ebika y'entabiro eyeesigamiziddwako obumu mu Buganda. Empaka z'omulundi guno Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri agenda ziggulirawo mu kisaawe Wankolokoko ng'engabi yegenda okuggulawo ne bazzukulu bajjajja wa Buganda Mugema ab'enkima ku Lwomukaaga lwa sabbiiti eno. Nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu Lubiri alamula Obuganda, era ku Lwomukaaga tujja kuba naye ng'aggulawo omupiira guno ogw'ebika. Twagala abavuka bongere okwenyigira mu nsonga z'ebika. Kikulu nnyo okweyamba amakubo agategeerwa abavubuka tubaagazise okwettanira ensonga z'ebika. Awo nno mbakubiriza abavubuka mujje muwagira ebika byammwe kibayamba okwongera okubitegeera tunyweze essiga ery'ebika tuze Buganda ku ntikko. Naye mwenna mujje bannaye tunyumirwe omupiira tulabe ku Ssaabasajja Kabaka ate tusoosowaze ebika byaffe kubanga liwe lugendo olutuufu olw'okuzza Buganda ku ntikko. N'ebigambo ebyo nyina essanyu lingi nnyo okulangirira nti omupiira gw'ebika 2023 ngutongozza. Ekitongole ky'ebyeddagala ekya National Drug Authority kyakkanyiziddwako ku kukendezebwako ku buvunaanyizibwa kisigalizeho oba okwekenneenya eddagala ly'abantu lyokka. Bw'ayogedde ne bannamawulire ku ssengejjero lyago wano mu Kampala, minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi agambye nti kyasaliddwawo olukiiko lwa baminisita watondebwewo ekitongole ekigenda okuvunaanyizibwa ku ddagala ly'ebisolo n'ebirime nga kino kigenda kutuumibwa Food Animal Blood Health Authority wansi wa ministry y'ebyobulimi obulonzi n'ebyennyanja. Gavumenti yakuliyirira amaka agafiiriddwa abantu bawe mu njega y'obusandali bw'amataba agava ku nkuba efuddemu b'ebiro bino obutasalako okwetooloola eggwanga naddala mu ttundutundu erya Kigezi wali Entoroko. Buli maka agafiiriddwa abantu olw'amataba gano gakuweebwa obukadde 5,500 okusinziira ku kitongole ekiddukiriza ekya Uganda Red Cross. Abantu 18 be bakafiira mu nkuba empitirivu eyaleeta amataba n'okuyiggulukuka kw'ettaka ekigezi n'entoroko. Enteekateeka ey'okuliyirira famire zino ekakasiddwa minisita Chris Balyomunsi ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga nga kyatuukiddwako mu lutuula lwa cabinet ejjo. Poliisi y'abalubbira n'abavubi bakola butasamuka butasamwoyo okuzuula abantu 4 ababadde ku kaato akaakwamidde ku mugga Rizi akawungeezi kajjo oluvannyuma lw'okukubwa ejjenge ery'amaanyi. Abakabaddeko abatakubikako kimunye kwe kuli Rukundo Amutuhayire, Timothy Kakulu, Lozio ne William Musa. Samson Kasaasira sikamu wa poliisi y'ekitundu ekya Rizi alabudde abantu okwewala omugga mu kaseera kano kuba amazzi mangi ate empewo y'amaanyi. Bwe gabadde agisaawa eno ku Gov't FM. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama